kandowooze nti nno siruddeyo okwogera ku nsonga za NSSF. Baganda bange bangi nnyo bansindikidde obubaka engeri gye mbadde siriiwo ng'era bangi bakomplaininga nga bagamba banange adita obusente bwaffe obw'ekinaku NSSF egenda butwala tugenda kukola tutya munnange nange amawulire gantuuseeko ng'omunnauganda era nga nkuba kyeyo era nange ne ganyiga nange ne nnyombera eyo gye mbadde mu bikunta gye mbadde indi oba gye mbadde neekwese ne nnyomba ne nnyiiga wabula ng'ate kinsanyusiza nnyo okulaba nti abannauganda bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga balwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo. Nze nabagamba nti nno abantu bano tusobola abawalabu teekako n'abo abatufuga mu nsi yaffe Uganda tubasobola anti igwe kasita olinnya ennyonyi n'ojja e Bulaaya togenda kuddamu kutegeera kyekimu obwongo bwo bugenda kutegeerera waggulu nnyo ne by'otegeera bigenda kubeera nga byanjawulo ku by'abantu abalala. Ndowooza nammwe engeri gye batulowoolezaamu ogirabye ife twafuuka kyamaguzi twafuuka kyabulambuzi twafuuka kisekererwa twafuuka bantu be beeyambisa obweyambisa naye ku luno tubigaanye anti ngenda kubaleetera obutambi bw'abamu ku bannauganda naddala abo bankuba kyeyo abasinze okuteekawo omubiri ne balwanisa ensonga ya NSSF. Katusuubire nti nno bino ebya NSSF engeri etteeka gye batannaba kubanga baliyisa mu butongole okuyita mu palamenti katusuubire nti nno terijja kuyita anti tuyinza okuba nga tugenda kuliremesa okuyita wooba oli awo kubanga twogedde ku nsonga ezimu ezituluma nga twali twazoogerako dda banno bennyini abayisiza etteeka nga balaga ife betwogera tebirina makulu nga balaga ffe bankuba kyeyo tetulina nnyo makulu era mwe muli omu eyavaayo n'agamba bw'oba gwe toyagala kufa sigala mu ggwanga lyo Uganda atya okufa tolinnya nnyonyi genda Bulaaya kukola kubanga bw'onoofiira egyo ffe tebitukwatako. Abalala ne batugamba munenye bazadde bamu obutabakolerera for us we are living a comfort zone be bantu be bamu abatwetaaga olunaku lwaleero. Yenze Sheila Adita inkomyewo nate n'akatambi kange ak'okubiri gwe wenna abadde missinga nange kumissinga nnyo atanaba subscribinga kwata ku notification bell ate era commentinga manye endowooza yo teweerabira commentinga embeerawo nnyo waneeno obatuusaako updates ku biki byonna bye musinga okwagala wabula ate era kambatwaleko mu butambi bw'abannauganda bannaffe abavuddeyo ne bayibwawo omubiri ne bayirawo bankuba kyey'omubiri ne bagamba abannauganda musuusiza naddala bakulembeze musuusa akamanyiiro bino bye mwagala okubala tetugenda kubanga tubikola katugendeko mu butambi bwonna ngenda kubanga mbubateerayo waneeno ate era tugende ne mu updates endala ku biki ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ate era tukomewo. Mukwano otunulanga ekiwere ekinyiga amasira olinga ensonda y'omunyo otunulanga ensaasi z'amanege otunulanga ensalosalo z'amataku amaaso gaakugejjanga entuumu y'amanege wenna ojejembanga abatisa amazzi mu kamwa kasimba ebinyo biringa enkumbi ezigogola enzizi ku kyalo yenna atunulanga akeeya akeera ttooyi yenna abwegedde nga pampa enkadde ekyokuba ntosobola tuula mu firuta ogwo si musango gwange musango w'abakozi ba firuta za kuno kubanga tebakolera firuta ekutuuka. Eno ye vidiyo yeesembye komanyoko otunulanga olubalaza lw'emmana. Ni bulungi maama gwali okumpi sembera uliriza bulungi video eno tekwera oze kola kikutereka naffe aba NSSF oba na Uganda chichi mufaji bana uliriza wanjisebwa oyogera n'aba NSSF uliriza bulungi gumiikirizaamu tusooke tubbe bano abasoose abatuuse ku kitebe gwe tugenda kukwatako oluvannyuma. Kakkana tukyabbawa n'abantu bangi nnyo bannange temwesindika buli omu tugenda mubba mukakkane tugenda kubabba. Mbadde nkyali naawe maama ogenda kujjuza kino ekipapula oba mufaji byotategedde ogenda bibuuza. Bakadama abo baali bakaaba nga mukadama munnaabwe ayiggibwa ayagala kuttibwa baagala kumutta ne tuvaayo ne twekubira omulanga mu gavumenti. Minisita yavaayo n'atugamba nti bw'obeera Kadama ogenda ku lulo musigale ewaka tetulina busobozi oba tetulina buyambi bwe tusobola kuwa eyo gy'olaze. Kyokka ssaawa y'emu n'ojja n'otugamba nti anti kati sente zaakolayo zisibire mu NSSF. NSSF ogimanyi? Omanyi bantu bameka basasudde mu NSSF sente zaabwe ne bagaano zifuna.
Mwagala kutandika kugamba baana omwana agenda okutuuka okubanjayo ssente ze nga mutandika kana akafaananyi tekamufaananye anti kati ono omuntu gwe watumye gw'ogamba nti omuyinako oluganda mweru ate gwe oli muddugavu mubbe ssente z'abantu mwagala kubba walayi mwagala kubba. Minisita omulamba wavayo n'ogamba toyina kyosobola kukolera na Uganda attibwa naye nga wallahi ensonga lwaki oli minisita lwabo bantu kati obwa minisita bo bukugasaaki lwaki obuyinza temubuvaamu ne tuleeta abantu betusuubira balinayo ka solution kubanga ne president waffe Kyagulanyi ayina ne beyataasaako abaali bafiira ku ezo zigundi ku street nga bazaalira abaana ku street n'abataasa n'abazze ewaka naye mmwe mugamba tetulina kyakkolawo mutuyita baswati kyogamba tetukimanyi nti temuli Amerika muli Bannayuganda mutandika otuwoleza mbu mutuyita baswati byonna bigeze embuto bisajja bikulu byonna byafuuka bisse buto bibeera mu kutwasamira buli kaseera binoonya we bikuba luseke buli kaseera agabuto gagejje wallahi omuntu gwo wagamba nti tosoba muwa wadde security omuntu gw'otakolera wadde akantu kokka akamuyamba wadde n'akamu abaana basiiba basomba emirambo oyinayo ke wali omanyi oyinayo likodi nti ono omwana yajja nga bamutta mu mbeera ey'okunyigirizibwa gavumenti n'ekolawo kino muyinayo likodi n'emu mwe kye mugamba Bannayuganda bonna bali ku mawanga g'Abawalabu eyo bonna bali bulungi muyinayo lipooti n'emu nti eno gavumenti yagiyimiriramu n'etaasaayo Munnayuganda omu mu mawanga g'Abawalabu mugiyinayo n'emu kati ssente mubasolooza mwagala zaaki musaba zaaki Bannayuganda temutundayo batunde ne babakebera bambi emibiri gyonna okulaba nga miramu mukimanyi bulungi nti mu Uganda teriyo option teriyo wadde opportunity ak'omulimu nti oba owaaye olunaku lujja kuba lumu nfune omulimu nkyusa obulamu teri Bambi Munnayuganda asalawo obusazi n'agamba kaŋŋende mu mannyo g'empologoma Bannayuganda bafuuka ba Daniels abaana abato abamaze okusoma bazadde baabwe babataddemu ssente empitirivu wallahi ne basalawo ne bagenda banoonya obulamu Bambi ne batuuka eyo okunoonya obulamu mwe mukola kubateekamu buluseke temuyina wadde ke mubateereddewo nti kaakano gavumenti wano yabayambako wano wadde okupangisa looya nga waliwo Munnayuganda abonaabona wadde nga okupangisa looya nga waliwo Munnayuganda attibwa temunyega kati toyina service gyompa ate onjagalamu ssente zaaki kubanga twaligambye nti awaaye Uganda bazimba ku nguudo enguudo muziraba bwe zifaanana twaligambye nti owaaye Uganda waliyo amalwaliro gakola amalwaliro mugalaba we gafaanana twaligambye nti owaaye Uganda ebyenjigiriza birungi mubiraba we biri buli kimu kifu kabibe bya bulimi kabibe bya busuubuzi wonna muteekawo buteesi luseke bisajja mmwe lwaki temutwesonyiwa lwaki ensi yaffe temugireka mukimanyi bulungi temusobola gitwala mu maaso temuyina we musobola giteekako mugyesonyiwe tuwa abalala chance muwa abalala chance muli bisajja bikulu mukaddiide mu z'ofiisi mubeera mu kusomagira kwebaka bisajja mmwe tebiyina na nsonyi gasiya tebiyina wadde akasonyi kyokka mwagala tubakwate bulungi mwagala tuboogerere bulungi mwagala tubawaane tewali agenda kubawaana ebikolwa byammwe biba bibi mujja kufeesinga challenges ez'omuntu eyeeyisa obubi naye ssebo mwagala we tukola emikolo gyaffe tubawe obutebe mubeereeyo mugenda pangisa abantu bantemule naye njogedde muli babbi Omunnayuganda ng'oli ku kyeyo yonna gy'oli tokwatanga ssente n'ozitwala mu NSSF oziwaddeyo lulwo once and for all kampani y'ababbi eyo ku maaniina senga mugwa ku accident senga ekintu kijja ne kikuba NSSF beba ne bakuba luddayirekiti eyo mu mutwe ne lugwa wansi ne lusambagala ne lugwe kabuto kamuzimbye kamutambulira wano dayirekiti NSSF dayirekiti n'omubuuza lwaki ozimba akabuto entumbi maaniina Uganda is land to know yourself bali babbi bakubira mpapula yagotereka NSSF ina kadi kumanyoko NSSF siyinza bawa sente muli babbi balwadde babirwadde bayina ebibumbe ebirwadde babeera ku nitrogen nga babakebera bayina siriimu babakyusa emitima tewali muntu alimu NSSF agenda kuterekera ssente babbi so omuntu omunaku nga tokola mu gavumenti
nga toli muna weesonyiwe NSSF kiri kitongole kya bwannachewa ky'abantu omuntu wa bulijjo otwala otya sente mu NSSF zikole ki mbubajja zikuwa after 50 years ng'ogenda ziwezaawo mwene Uganda omuli kolera omuli covid ogenda weze emyaka 7 oli mu ssiru inze yichuli kanje sente zange sina sente mu NSSF ze ngenda teekayo infe nga nziridde ayiwiru ti muli basiru kumaani nanze nkwata sente nzibawe mu muzinterekere kutumbavu oga family yegeje ali mu director wa NSS ye nakabuto kamuzimbye ebirwadde biri kwabo family sente za mwezi zijjanja baba mama baabwe mu kyalo balwala amagulu balwala buli kimu ayagala twala zaba na Uganda. Obutambi obundowooza obulabye atera ensuubira wali wabula badda kubanga ensonga zeneno zigenda mu maaso bankuba kyo ne bagamba nedda mu nyampire muli twabakuwa muli banyampi muli babbe mwagala kutubba mwasazeewo ekikolwa ekituufu ife nga bankuba kyeyo sente zaffe munange naffe zituluma ng'abantu tuyita mu bintu bingi tusula ku ttaka kati ensuuno adita nakafuna omulimu omupya bantambuza amadala nga tambula okuva ku makya paka ku makya trust me ngendo okukowa nga se kyasobola kuyimirira ngendo okubeerawo nga se kyawulira nanjala mu bigere ngenda okubeerawo nga buli step gye ntambula ku ddala mpulira eri mulinnyo mwekoona ekoona mu kawompo mu bwongo nkoowa nnyo wano we mbagambira nti siinaayo budde bwonna bwe ndowooza kuba nti ngenda kukwata sente zange imbere nga nzigabira NSSF balese ekirowoozo ekigamba nti nno baagala kuyamba ffe naye babadde nga luddawa nga tubayita babadde nga luddawa nga tulaga emirambo gy'Abannayuganda babadde nga luddawa nga tusaba okwongezebwa omusaala babadde luddawa ku bintu byonna byonna ebitutuusibwako munnange babadde tebaliiwo essaawa zino olw'okuba ensi yaffe eri in short of money tewali sente beetaaga sente nga balabadde only option is bankuba kyeyo jjukira tufuna obusente butono nnyo ate obusente obwo bagenda kubusala gwabadde afuna emitwalo 985 abadde afuna 855 bagiddeko osigale ku 8 ate jjukira ogenda kuzisindika bazitemeeteme otuuke ekiseera obusente nga butuuke waka oli mitwalo 6 mitwalo 7 kati nno wano otuuke n'ekiseera okwevuma ki ekyakulinnyisa ennyonyi okola nnyo obusente ofuna butono wabula ng'ateera ebivudde mu maka ga taata wa Kabaka Mwanga ebintu si birungi. Kabaka Mwanga munnange yabadde nga abula yabuze ku ssomero wabula omulabirizi wa Kabaka Mwanga oba gwe tuyita omu ku babadde ba guardians be ababadde babeera naye ababadde bamukolera ebimu ku ebyo byasinga okwagala ababadde bamuyirawo omubiri yavuddeyo n'akola akatambi akennyamiza ng'ali mu maziga amangi agamba nti omwana amubuzeeku wabula kigambibwa nti omu ku b'eŋŋanda era nga oluno yalusonzemu anti wono omwana eyazze okuba nga amukyalira ku ssomero olwabadde okumukyalira omwana ono n'abulawo tanaba kubanga ategerekeka amayitire ge kati nno bino eno byefaananiriza ku bya Purity Nicolo omwana ono yonna gy'ali Kabaka Mwanga oba gy'oli ngusabanga nze omuntu omukulu era omuzadde gye bujjeyo maaso okwate kubo obere nga oddayo ku ssomero kubanga munange okusoma kuweetaaga katugendeko mu katambi ka guardian wa Kabaka Mwanga ate era tubere nga tukomawo tulabe ne ku butambi bwa Kabaka Mwanga gutwogerako eri mmwe mwenna ababadde temumanyi ate era tukomewo tubere nga tufundikira vidiyo gwe twekuumireko. Banaye musibye mutyanneeyo amawulire gogannaku ag'olwaleero nze gwe mulaba wano nsibye nnoonya Kabaka Mwanga. Kabaka Mwanga yabuze ndowooza mubadde mukyegendereza okuva abaana bwe baawummula bwe yava ku ssomero simupositingangako. Omwana ono yava ku ssomero n'abaawo sengaawe ankubira essimu wa luganda lwe n'aŋŋamba musindikire omwana yali amwetaaga. Omwana ne muwa owa booda eyamutwala sayidi zaawe Busega. Kaakati owa booda ekyembisa amuggyako namba ya ssimu. Owa booda ono walabika kati yatuusa mwana. Kati simanyi wetugenda tutandikira naye yonna yenna ayinza okuba nga amulabako eyo. Bannaye nkontakitingaako oba oripootinga poliisi ekuli okumpi tulabe ng'omwana tumufuna.
Sebo kabaka mwanga. Anje sebo. Graph book ojimanyi. Graph book nyimanyi era ye. Graph book chechi. Graph book ke katabo. Omusomesa wakubala era babutumanyi okusomero. Naga enchamulete graph book kati ticha waba mwangu olokubuza omukambwe. Nti yaki na emboko nevuga naye baba mwangu agamba tugenda kuwa mu ango. Kati owandikawo kise. Kati wano. Soma kusembedde. Sagalo oswaze. Kati wano tugeze. Kwano wandika we kibuuzo. Ekibuuzo kye bakubuuziza. Abantu okuwawo ensonda. Kano gango kuwamu ensonda. Omukulu sebo. Kamera eri muggo. Graph book kyekyo okusoma kozeemu twabe wafunye basale. Omukulu Ray moja yakufunidde basale bakuwadde. Aha, kiki ekyo graph book kyeki sebo. Graph book. Ke katabo. Okusobola okupimiramu ensonda. Era teacher bwabazze nga agamba obikule. Ng'obikule era oba tolina kubikula wano. Ng'obikula otuuka wano. Kati muno moba onagirira ensonda kubanga kati wano. Ensonda ezaki sebo yatulimba. Ensonda kajanti oh baby waletiona wasusena nagira buli wembako nekyensaba notandika sente sirina sente zambuze byebyo nno ebivudde mu maka g'omwami Kabaka Mwanga gwe mumanyi obulungi obutambi bwe mubulabye eri mmwe mwena ababadde tebamumanyi eri mmwe mwena abamumanyi nga mubadde mwamwirabira kubanga nno omwana oluvannyuma lw'okukola one hit maker oyo eyakola ekigambo banange nanyirira nze Kabaka Mwanga banange Kabaka Mwanga omwana oyo twamutambuza nnyo abantu ne bamumanya n'afuuka celebrity mu bintu ebitali makulu bamukyaziza ku TV bamugulidde obusuuti bamukubye ebifaananyi bamutimbe buli wamu abantu abamanyi bavuddeyo kukakana ng'afunye scholarship wuuyo abadde ku ssomero abantu ab'enjawulo okuva e Bulaaya mu sectors ez'enjawulo asinkanye ku banene mu ggwanga lyaffe Uganda munnange n'abeera ng'atwalibwa ku ssomero abeere nga asoma wabula ekyembi munnange batukubye amawulire era ng'akunze kigenda kuba kitalo okuba nti omwana ono talabikako ku ssaawa eyaleero tugambe nti waliwo ekikyamu ekyamutuuseeko baamukidinapinze yabuze bubuzi bbino ly'abavubuka omanyi nti omwana kasitaatukamu egyo emyaka 12-15 abatandise obuvubuka tugambe nti bbino ly'abavubuka yabadde akooye okusoma naye ate nga wano abadde ku ssomero abadde atulaga nti nno omusanyufu ngera obutambi bw'obulabye era ng'abadde yeesimbawo ku posita emu era ku kifo ekimu ku ssomero lye ekyamuleetera okuba nga awangula abadde mu bulamu obulungi katugambe naye kiki ekyamuleetedde okuva ku ssomero oba omu kuba anti be oyo eyazze okumukyalira ye yatotta omwana oyo oba si ekyo eyazze okukyala ayinza okuba yabadde n'ebigendererwa ng'oyinza n'okubeera awo nga yabadde tamanyi Kabaka Mwanga nga talina waamuyita naye nga yamututte n'abigendererwa mujjukire incidents nga zineno zaagwangawo edda nga tukyali baana bato abantu ne bajja ku ssomero tukyalira n'ofundikira ng'omuntu akubbyeyo ku ssomero ng'omuntu akubbye ku ssomero tomumanyi azze taata wantumye azze senga wantumye maama wantumye oba maama waakuyita okwokakana bawambye abaana b'abende katusabe Kabaka Mwanga yonna gy'oli Bambi obeere nga okomawo mu bwangu nnyo obeere nga oddayo ku ssomero kubanga kiweetaaga right now teweetaaga fame teweetaaga kubeera mu bulamu buno bw'ekisiru bwe babasuubiza nti ogenda kubeera famous biki famous nga toyina ssente tekikola okubeera ne fame nga toyina kiddako munnange tekikola tukusaba obutambi buno bwoba obulabye tukusaba n'ekisa era nga tukwegayirira okwate ekkubo oddeyo ku ssomero osome kyekintu kyokka kye weetaaga naddala gwe ng'omusajja weetaaga okusoma ennyo ddala tukusaba tomala budde bw'abantu bakutadde mu bwesigwa kuteekamu ssente zaabwe kuteekamu obudde bwabwe kuteekamu bintu byabwe bingi bakulabirire ate gwe obasasudde bubi
trust me tebijja kubeera birungi gyebujjayo maaso tukusaba komawo nammwe abayina omwana ono mulekere ngaawo omutwala nga temutegeezeza abantu balina buvunaanyizibwa eri mwana ono oba taata yakikoze oba maama papa luganda be bonabona temukiddanga mululawe mubanga mwagala omutwala mujje mutuukirire abo be mwamukwasa mubire nga mumutwala mu mateeka yenze shira adita akamanye endowooza yo commentinga subscribinga woba tewasubscribinga kwata ku notification bell buli video yonna gye ntekayo ebirenga ikutukako embagala nnyo see you tomorrow.